Buganda Road mu kibuga Kampala. Bwe namala ne muloopa mu kooti endala eya civil omusango guli ku civil division wali era naye eri mu Kampala wano yewozesa emisango egyo eminene egya business. Ne muloopa ne mu kooti y'Abannayuganda bonna era mbeebaza nnyo kubanga batambudde naffe okuva lwe twatandika mu 2020. Naye mukyala Nabukeera ono ebbanga lyonna abadde aguumaaza Abannayuganda ng'alaga nti ayagala nnyo okuteesa nange mbu naye ate nze sikola ki, nze saagala. So tumiitinze ebbanga ddene. Kati wiiki ewedde ku lunaku olwokuna Mwami Magala yajja n'ansisinkana n'aŋŋamba nti mukyala Nabukeera ayagala okummiitinga. Ebyaddala nafuna akamwenyumwenyu ku matama nga ndowooza nti omukyala ono ampise tutule ku mmeeza tukkiriziganye yeekubye mu kifuba aliibwe ebyo ebintu bye yatwala. Naye ekyasinze okummalamu amaanyi katankaabe n'amaziga mukyala Nabukeera kwe kutandika okunneewaanirako obwewaanizi. Nankakasa nga bw'akolagana ennyo ne Maama Janet era sisobola kumusobola. Bw'akolagana ennyo ne Natasha. Bw'ayina amaanyi amangi ennyo ne Jeno Tumukunde. Ekyasinze okunkuba enkukwe ng'ebintu byayogerako nga nange mwennyini nabiraba kubanga Jeno Tumukunde bwe mmala okusiba mukyala Nabukeera nga kooti emusalidde agende Ruzira. Jeno Tumukunde namumiitinga ne twogera maaso ku maaso nga zze okunneegayirira mukyala Nabukeera bamute. Saali mubi namuwuliriza era ne mbakkiriza mukyala Nabukeera bamweyimirire. Kyokka ne mu meeting gye twatuddemu ekkololo ne Jeno Tumukunde ensonga zonna ze nannyonnyodde zaabadde entuufu era ne Jeno nankakasa nti ebigambo abitegedde. Naye mukyala Nabukeera Jeno n'aŋŋamba agenda kuddamu ankubire. Kati ekyanneewuunyisizza ate mukyala Nabukeera okumpita mu lukiiko mwendowooza nti tuli mu kufinalizing ensonga ziggwe n'atandika okuntiisatiisa era n'aŋŋamba n'amaliza ng'agamba nti mwegendereze nnyo bannange Bannayuganda. Maama Janet nkakasa nti balwanirira eggwanga lino nga baagala impunity n'okutyoboola eddembe ly'obuntu liggwewo mu nsi eno. Kati mpulira ennaku n'okusoomoozebwa okulaba ng'ate bazze emabega wa Nabukeera okunyigiriza nze omuntu omunaku mponga byoya. Ebintu byange byatwalibwa nga ensi yonna eraba mukyala Nabukeera n'abitwala nga yambibwako abakozi be. Era nkakasa ebintu ebyo abirina. Edduuka n'alimenya nga mbadde mu dduuka okuva mu 2016. Naye natidde nnyo nga nkakasa ebigambo byonna byaŋŋamba nga nalimbira byeko kubanga yamaze ng'ayogera ne ku mulamuzi Kamasanyu n'agamba nti era baamuteekawo awo nga state agent ayina okulabirira mukyala Nabukeera atageza n'asibwa era ennaku z'omwezi nga 2 Novemba bagenda muwa buwanguzi bwe. Kati ne ŋŋamba ate nga nakirabako era mukyala Kamasanyu Gladys yabba fayiro yange mu kooti 4 n'agitwala n'agiremera okugimuggyako abasuubuzi baamala kuŋŋaana ne bakola okwekalakaasa mu kooti emisana ttuku. Fayiro n'alyoka agituddiza. Mu mbeera eno nsaba gavumenti Maama Janet siina kye nakola. Mukyala Natasha sirina kye nakola. Nawe oli muzadde kuba kati okuze oli mukyala mukulu nawe abaana bazadde balina. Mbasaba muleke kwenyigira mu kunyigirizibwa kwendiko nga mukyala Nabukeera abakulembeza okunyigiriza. Ndi mwenyamivu nnyo omukyala yantiisiza okunzita meeting ze tutuddemu zonna nga munsindikira Jeno Tumukunde ne tutuula ekkololo ne munnyonnyola ebintu byonna nga bwe biri. Sirina kye nali mukoze, sirina wadde ekigambo kyonna kye nagamba nti kino, wabula omukyala yamenya edduuka ng'ensi yonna eraba abasuubuzi nga balaba ebintu byonna n'abitwala. Nalina omwami ono ne tugenda ku poliisi n'erwawo okujja era ne tumusanga nga adduse. Ebintu n'abisitula n'abitwala mu sitoowaze n'essawa ya kaakano ebintu akyabirina. Nze ndi musajja munaku. Lwaki temukwata ebintu byange ne mubinziriza? Sirina kye njagaza Nabukeera, sikirina wadde n'ekimu. Bwakya ku makya
omukyala n'akeera mu dduuka lyange n'alimenya ebintu byonna n'abitwala. Siina kye sinnyonnyodde gye n'otumukunde buli tumiitinga Kololo. Nsaba buyambi eri gavumenti eveeyo stopping impunity negenda mu maaso. Ekitongole ekiramuzi mufunye okusomoozebwa okutabangawo nti ndi musajja mwavu munaku edduuka lyange lyamenyebwa enseeraba obujulizi bwonna bwonna mbuleese mbwolesa eri kkooti. Kati kano akaseera mukyala Nabukeera abadde ateekeddwako pressure kati atandise kwewaana nga bwe mumuli emabega mwe gavumenti. Kano akaseera kaalibadde kakulaga bwenkanya muzinzi obukwata omukyala Nabukeera oluvannyuma lw'okumenya edduuka lyange n'okubba ebintu. Buli muntu yeewuunya n'agamba mulamuzi kyo kati essaawa zino tubuuza obujulizi buli bwe yamugamba no case to answer nti oyina obujulizi ebitundu 48 ku buli 100 bw'okukwata obw'okubba n'okumenya edduuka. Katubuuza bw'alazeewa kikwasa ennaku omulamuzi okubeesinga ku bujulizi bw'omuntu nga talayidde. Oli yajja mu kkooti n'agamba edduuka ndayira muga Katonda mu ggulu lyali lya Kabanda. Ate n'abeereyo ku street za Kampala ne bakola bu edit ne baleeta eddoboozi n'ekifaananyi ky'omuntu ne bagamba nti ono yagamba nti no byayogera mu kkooti ayagala kudda kugamba nti Kabanda yali alimba. Gwe omulamuzi n'obeesingira ku bujulizi obwo n'ogamba nti Kabanda lenti gwe watwaliranga mukyala Nabukeera waliwo omwami bamuyita Yasini Company eyamukuwanga nga ne Yasini Company tebamuleese mu kkooti. So tulabye ng'omulamuzi abaddeko kyekuwire ekitagambika akoze ekyenjawulo n'alaga ne mukyala Nabukeera nti amuteekerawo accountability eti nti sente ze wampadde kankulage nti nzikolerera. Naye mu kino ife tugenda genda mu high court nkakasa nti ngenda kulwanirira amazima. Omukulembeze omulungi alemerako kasitaba ng'ali kuki ku mazima. Amazima galwawo okwambala naye obulimba bwanguwa okwambala kyokka bwe basimbula ku roundabout ebusega nga bagenda Masaka. Amazima obulimba ne butuuka mu Lwera ng'amazima gambala bwambazi nkukakasa ndi gasobola okusooka obulimba e Masaka. So mbawe essuubi ng'abasuubuzi eyo impunity tetuyinza kugikkiriza. Oyo mukyala Nabukeera alina